Tukyagenda maaso munnaffe n'okutuusaako amawulire agataliiko nfuufu mu kitundu kino akulira abakyala aba Advent mu Buganda abangudde abakyala b'abakadde ab'emikono. Kaakati ono agambye nti bano balina olulimbi lunene nnyo okulaba nga babba baabwe bakola obutaweera okuweereza obulungi mu kkanisa. Akulira abakyala ba Advent mu Buganda Lilian Mugerwa Bikongolo abangudde abakyala b'abakadde b'ekkanisa mu disi y'emikono okulaba nga bakwatira ku babbaabwe basobole okuweereza obulungi. Beetaaga okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe n'engeri gye bayinza okuwaniriramu abakadde mu mulimu guno. Obutaswaza maka kubanga kye kifaananyi ekyobukulembeze bw'ekkanisa ate n'obutaswaza kkanisa ey'awamu. Mu bituukiddwako mwe muli okuba n'emmizi, okuyamba ku baami baabwe, okubasabira, okubategeera n'obutabateerawo mbeera ezibaleetera okutunduga emmeeme. Bakuŋŋaanidde mu maka ga Paul Sebiranda agasangibwa mu Mukono Central Division Munisipaali y'Emukono nga Margaret Mubiru muko omukadde omukulu mu kkanisa y'Abadvent y'Emukono Apollo Mubiru ayogedde ku bigendera by'omusomo guno. COVID yaleetawo obuzibu, twali tetusisinkana okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso nga bakyala b'abakadde wali wala. Oluusi tuyinza okuba nga ebimu tetubikoze bulungi nga bakyala b'abakadde, n'olwekyo tubadde twagalamu amaanyi ag'enjawulo. N'Abadvent okuva mu busumba bw'ebbunga bakuŋŋaanidde ku kibe kya disitulikiti eno mu kusinza okw'okumalako omwaka ng'ab'ekibiina kya Bbunga Youth Health and Community beebaza Katonda ng'omukolo gukulembeddwamu omusumba Peter Nserekomale omuwandiisi w'obulabirizi bwa West Buganda Station n'abakuutira okwekuuma COVID-19 ne Mukenenya. Mu stewardship school tubagamba tukozesa bulungi ebiseera byo osobole okuba nga biteekateeka enkya. Ekyokusatu ne tubawa mu stewardship skills ne tubagamba tukozesa bulungi omubiri gwo guleme kubeera gwa kwonooneka naye gubeere gwa mugaso okusobola okukuyamba. Omugenyi omukulu abadde omukadde Benon Rujja ow'Amaganjo Green Millers okuva mu kkanisa y'Amaganjo eyeebazza Katonda olw'okusobozesa abavubuka bano okubeera obumu. N'okusabako okuggalawo omwaka mu kkanisa y'Abadvent Makerere kwetabiddwamu abasumba okuva mu busumba obukola disitulikiti Makerere nga kutambulidde ku mulamwa gw'okusiima abasumba ne famire zaabwe. Akulira abakadde mu busumba bw'e Maganjo Paul Mawejji akuliddemu okubuulira ng'asiimye obusumba bw'e Makerere olw'okugatta ettofaali mu kuzimba eddwaliro ly'Abadvent ekireka. Kkanisa eno twagala kugyebaza kubanga y'emu ku kkanisa enkulu ezimu ku kkanisa eziwaniridde obulabirizi. Abasumba nga bakulembeddwamu omusumba Johnson Kalumba bayimbye oluyimba olw'okwebaza Katonda abasobozesezza okuweereza obulungi. Henry Nsubuga, Geoffrey Lubega ne Josephine Lonkusebe okusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV. Abantu bangi olunaku olw'eggulu beewummuzza mu mirimu gyabwe basobole okulukwata ngamba olwa Ssekukkulu n'abantu baabwe. Mu bano mulimu n'abalwadde mu ddwaliro ery'e Kawolo nga bwe kitera okubeera okujjula mu biseera eby'ennaku enkulu. Ku mulundi guno munnaffe nno lyabadde kkalu, kati omusasi waffe alina byakuŋŋaanyizza. Olunaku lwa jjo malya g'ekyemisana twatuuseeko mu ddwaliro ly'e Kawolo awatera okuba abantu abangi ng'ebifo ebisinga bikalu nga kirabika n'abalwadde basizeewo okusooka okulya Ssekukkulu. Mu kifo abalwadde bwe batuukira n'abali mu mbeera embi wonna wabadde wakalu nga ne mu ddwaliro temuli muntu so nga mu nnaku eza bulijjo wonna ne mu nkuubo waba wajjudde. Mu waadi y'abasajja mwabaddemu abasajja ba lubato okuli Okot Joseph eyakubiddwa amasannyalaze ne gamuyisa bubi. Mu waadi y'abaana namwo obutanda bubadde kumpi bukalu okuggyako abaana babiri okuli yeeyokeddwa amazzi n'omusujja gw'okwesika. Mu maternity yo bamaama babaddeyo nga wetuukiddeyo nga abaana 10 be bazaaliddwa nga kuliko abalenzi 6 n'abawala 4 nga bamaama abaasoma okusa obulungi balabiddwako nga balinnya mmotoka okuddayo bali Ssekukkulu n'abantu baabwe. Eddwaliro lya Mukono General Hospital eryakazibwako erya dispensary abaana 21 be bazaaliddwa ku Krismasi. Musawo Mase Nalujja omuzaalisa ku ddwaliro lino agambye nti abaana 9 babadde balenzi ate abawala 12 ng'amaama 3 bokka be balongooseddwa. Tuzaala abaana 21 naye nga mu 21 tuzaddemu abalenzi 9 n'abawala 12
mu bano abazadde be balongoosezza babadde basatu. Nazadde baby girl ompulira bulungi okuba nga nsumulukusa Mukama akinkolera. N'essanyu libuganye bamaama mu ddwaliro lya gavumenti ekalisizo oluvannyuma lw'abawerako okuzaala ku Ssekukkulu. Mu bano mwe mubadde Kalyango Peter omuvuzi wa bodaboda ne Rosette Nakawundo omusomesa abaavudde ku kyalo kya Konde ekyotera abazadde abaana basatu omulundi gumu okuli abalenzi 2 n'omuwala. Naye tujja kwetaagayo ku buyambi enfuna ntono. Abalala abavuganya essanyu ye Ronald Lutaya ne Immaculate Namulindo abamaze emyaka 16 nga banoonyeza dde n'abalala nga bonna basanyufu bya nsuso. N'ebyokugera sirina kuba essanyu lingi nnyo. Abakyala tebafunye ebizibu ate bangi. Waliwo abazadde abaana omu n'azaala abaana 3 n'anazaala 2 n'abalala bazaala omu. Ate abazadde bakubiriziddwa okukozesa obulungi akaseera kano ak'oluwummula okubangula abaana mu mpisa basobole okubeera ekyokulabirako ekirungi. Bino bibabuliddwa Joseph Wajjala awangaalira mu Denmark akabaga akateekeddwa ewa Luramula ky'omuhende Nalumunye akeetabiddwako abantu ab'enjawulo. Lamula yaŋŋamba nsobole okumubeererawo ye teyasobola kujja. Wajjala awadde abaana Joera ne Hannah ekirabo kya TV ng'abayezayeza okutuuka ku mazaalibwa. Era abaana bato abaana baffe babiri twabayitikiddeyo ekirabo. Kakati Abasiraamu n'abantu Ssekinnoomu bano beetabye mu Edduwa ey'amakumi-40 ng'eno ya Sheikh Mohamood Kayiira e Namasuba wali mu kikajjo. Kakati bamulekwa basabiddwa okusigala nga bakuuma emmaali ya kitaabwe. Abantu ab'enjawulo beetabye mu dduwa y'omugenzi Sheikh Mohamood Kayiira ali munnabyabufuzi omukuukutivu era munnaddiini. Sheikh Sulaiti Ssentongo okuva e Masaka yakulembeddemu ng'asabye abantu okukkiririza Allah nga basinziira ku ebyo byaba abakoledde beewala ebya shiriki. Abantu okumanya Katonda butabulaba naye nga Katonda abange wemuli woli waali Katonda mulabire mu bino ebitono era omanye nti Allah ali omu. District Kadhi Sheikh Idrisa Luswabi yennyamidde olw'abantu abazze bafa mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa bw'atyo n'akubiriza bamulekwa okukuuma emmaali y'abazadde baabwe. Abaana okusinziira ku kyayimaani waabwe gwe baalonda Haji Siraaji Walakira atuwadde obweyamu nti buli kyonna Haji Kayiira kye yakolanga nabo bajja kikola. Yakuuma era bajja bikuuma era batuwadde obweyamu n'abalala abagedde oluvannyuma bonna balaze tebajja kutuvaamu ebintu bijja kusigala nga bwe byali inshaallah. Tubadde tuli ku dduwa ey'amakumi-40. Dduwa ey'amakumi-40 kubadde edduwa eyo ensumwa ku buli Musiraamu kyategeera obulungi nti omuntu bw'aweza ennaku 40 asabirwa edduwa. Abantu ab'enjawulo batendereza emirimu gya Sheikh Kayiira nga bakulembeddwamu Ssempala Sajjali y'Abeene, Yudaya Namyalo ne George William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.